Olukiiko lw'eggwanga olukulu lwayisizza ebiragiro ebyaleeterwa minisita w'ensonga za ssemateeka ebirina okugoberera ebibiina by'obufuzi bwe binaabiteeka akalulu k'okusunsulamu abaneesimbawo mu kalulu akawamu. Newankubadde ng'ebibiina by'obufuzi okuli DP, GEMA ne FDC ne bannakyewa ebiragiro bino baabigaana akakiiko k'amateeka ne Paalamenti ey'awamu baabiyisizza. Mu biragiro bino mulimu obukiiko bw'ebibiina obw'oku ntikko okusalawo kw'abo abanaabikwatira bendera, okwongezayo ebisanja by'obukiiko buno mu kaweefube okuziyiza okusaasaana kwa ssennyiga korona era n'enkuŋŋaana ez'abantu abangi mu kalulu akajja teziriiyo. Newankubadde nga guli gutyo, bannabyabufuzi naddala Aboludda oluvuganya bagamba nti bino tebigenda kukola. Ffe tetugenda kugoberera mateeka ago kubanga nalabye pulezidenti waffe ng'atandise okutagalatagala ayagala ebitakwatagana. Abo ababiri abononya ekibiina kyaffe bajja gagoberera. Naye ffe nga tuli wansi wa Secretary General wa DP ow'ekiseera Medad Sseggona ne National Chairman naffe ababaka ba Paalamenti tetugenda kugoberera amateeka ago, tujja kukola campaign. Neggulo nabadde mu campaign e Kalungu. Because ebyo bimenya constitution. Tosobola kuwa bukulembeze bwa kibiina buyinza busalirawo bantu bonna nga tebuyise mu bantu bonna kusalawo kye basalirwa ba FDC nange ng'omuntu etteeka eryo tetulikkiririzaamu. Etteeka statutory regulation zirina kuteeka mu nkola amateeka amanene. Ekyakoleddwa okuyisa etteeka ettono lino bata statutory instrument liringa envendiirwa. Envendiirwa si emmere ya main course. Kakati bano baagala tulye envendiirwa tudde awaka tugambe tumaze okulya ekyemisana. Bano bagamba nti ebiragiro bino byagendereddwamu kuganyulwa bukulembeze bw'ekibiina kya NRM n'amu ku bakulembeze b'Aboludda oluvuganya abali mu Lulime ne mu Luzise. Tosobola kukola tteeka mu mateeka kuyamba muntu omu ku bibiina ebisukka 40. Tulowooza nti toyinza kuyisa tteeka limenya ssemateeka nagali amateeka gemba gambi kubanga oyagala oyambe ekibiina kimu ekye-NRM. Katujja kufuna abakiise abalondeddwa ku bitebe by'ebibiina okutugenda ku mutindo gwa pulezidenti atufuge nga teyava mu bantu kubanga ye choice yaliwo okulonda mu mbeera eno y'ekivandula. Then ekibiina kya instrument yagiwadde buffet londako ekisinga obulungi ate kisinga amakulu. Owulidde tokola kintu kitali mu mateeka naye kikole ng'okimanyi nti okuuma obulamu ate okuuma ne democracy. Ebiragiro bino okuyisibwa bitaasa bannayuganda naddala abalonzi abasookerwako newankubadde nga bakukkuluma nti eddembe lyabwe ery'okulonda n'okwesalirawo ku bakulembeze be baagala lyawambiddwa. Etteeka lino lye baayisizza ligenda kutunyigiriza first of all ng'abali mu bibiina by'obufuzi. Mu bibiina bye tulimu nze ndi musajja wa DP naye weesanga nti ne mu DP mulimu obumulumulu. Demokrasiya gwe tuyita ow'omunda mu kibiina siyo yatuukiridde. Kati boddira obuyinza bwonna n'obuwa abakulembeze b'ebibiina ogenda kwesanga ng'abantu abeesimbawo ku bwannamunigina bagenda kweyo. Okwosenkya akakiiko ka NRM ak'oku ntikko lukabadde kasuubira okutuula okusalawo ekyenkomeredde ku biragiro ebituufu bye kagenda okugoberera mu kamyufu k'ekibiina kino akavaawo mpitewo, wabula okusinziira ku kiwandiiko terefayina kyerabyeko ekiwandiikiddwa ssaabawandiisi w'ekibiina kino Justin Kasule Lumumba lwongezeddwayo okutuusa ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ejja ku nsonga ezitannategeerekeka. Yuda Musisi, BBS Terefayina, Gambuze Mudiro.